Mugamba mutabaagala abalonji abeekumira ku Fenga Phase 256 osobola otya okuwangaaza omukwano gwo oba osobola otya okuleetera omuntu okwagala eby'ekiralo. Kambabwire wali olabyeko omuntu nga munne amwagala nnyo naye ogenda okukola research ng'omuntu oyo tali ku ddagala. Abasinga mwe muliyita ddogo era omuntu olumulaba ng'alina omuntu gw'ayagala ennyo ng'ogamba yamuloga yamusiriwaza naye nze ndi muntu omu akkiriza nti omuntu asobola okwagala nga tewamuloga. Nkikkiriza kubanga nkimanyi nali nkirabyeko ate nali nkifiirinzeeko nali nfunyeeko okwagalwa kw'ekikula bwe kityo naye ng'ate omuntu simulogangako. So I'm a living example nti omuntu yanjagala ng'ate simuloze naye ng'ate babukubi ntoli nja simula bwasimulizi n'agamba wangi baby naye ng'ate sirina kye namukola. Just mukwano gw'omuwa by'omulaga, the way you treat this person matters a lot. Abasinga ne bw'ogenda mu ddagala ne balikuwa ne bwenkera ku makya ne nkulagira ne nkugamba nti oyagala kwesibira ku mwami oyo oba musajja oyo kola kino ne kino. Yes ogenda mwesibirako naye tagenda kuwa mukwano gw'ayina kuwa. Agenda kubeerawo mu bulamu bwo nga waali naye nga tomufunamu omukwano ogwo. Omukwano ogwo gufuna mu muntu omukwano oguli genuine, omukwano omulungi, omukwano ogunyuma, omukwano buli omu gw'ayaayaanira okugufuna mu munne. You have to pay a price. Oba olina ogukolirira. Tegujja buzi nti you just sit and lay back ne gujja nedda. Tugukolirira okubeera ng'omuntu tuguzimba buzimbi okubeera ng'omuntu atandika okwagala okuteeka mu birowoozo bye okubeera ng'alowooza ku ggwe wekka. So teweetaaga kuddukira mu ddogo. Wuliriza Fenga Phase weesirikire. Waliwo obuntu obutini bwe tulaba mu relationships abantu bwe bakola. Gwe ng'olaba nti tebulina makulu obanga gw'olaba nti ebyo naye ng'ate munnange ebintu ebisobola okuleetera omuntu okubeera ng'akwagala kiralo. For example, oyinza okubeera ne mukyalawo nga mukyalawo akola naawe okola. Oyinza okuba toyina mmotoka, oyinza okuba oyina emmotoka naye nga gg'onnyuka okusooka mukyalawo. Tekirina kye kikuggyako kuyitira w'akolera n'omupiikinga ne muddayo babiri. Either nga mugenda mutambula oba nga muli mu mmotoka yammwe. Naye okimanyi nti omuntu asobola okuba nga omwami yasooka okunnyuka n'avuga emmotoka n'adda ewaka oba n'agenda ku stage n'alinnya booda oba entambula gy'akozesa n'adda ewaka naye nga n'oluusi ekikwasa ennaku ayita kumpi mukyala we w'akolera nti yani mupiikinze and they go back. Naye kyo n'otakikola. Kati akadde mugenda kajja wakabondinga nga mwenna mukola naye ng'ate obudde wandibadde ogamba kakati mukyala wange ngenda mupiikinga wali eri mugenda munyumya mutuuka ewaka ne mutegeka ekyenkya oba ekyokulya kyammwe omanya ekyeggulo kyammwe ne mulya ne mwebaka ng'omukwano weeguli. So ebimu ku bintu ebireetera abantu okwagala bannaabwe obuntu obutinitini mwe mulabanga obuteetaagisa mu relationships. Nabagamba nti omuntu okumuwa ebirabo it's not about sente meka z'ofuna. It's about wallet yange evaamu mmeka. Niyinza okuba nva kukola ne ngamba akasaati kano kajja nnyumira omwami wange ne nkamugulira oba boyfriend wange ne mukubira akasimu okuwema ngenda mu meetinga ne mutwalira akalabo ako ajja sanyuka. Bye bintu oluusi abantu abamu bye batafuna mu bulamu bwabwe. Nze nsikiriza nti waliyo omuntu ng'ali eyo ng'adeetinze abawala abasukka mu bana naye nga tafunangayo muwala yali amugulidde yadde akatambaala ak'omu ngalo. Kati gwe bw'ojja mu bulamu bwa and you start doing this stuff alabira ddala ng'oli muntu wanjawulo, alabira ddala ng'oli muntu asaanye okwagalwa kubanga ye tebabimukolerangako abali tafunanga mukisa ng'oluusi nno omusajja wattu ye yagifutinga yagaba yabikolera abalala naye nga ye tebakola ki tebabimukolera. Ekirala okubeera respectful eri abaagalwa baffe oba okubeera ab'ekisa. Being kind comes in a lot of like in a different it comes like okubeera kind kijjira mu mbeera ez'enjawulo oba okubeera ow'ekisa eri omuntu. Niyinza okulaba ng'oli awo mukazi wattu omusajja wattu nga olina work but I can help with this work. Okitegeera ogwetaaga kola research about what gwe kwasaganya bino kagende ku Google, give me your laptop, I will use my laptop and I will provide you n'ebyo bye mba nfunye njabbi kusindikira ku email yo. I'm being kind cause nkusaasidde. Oli musajja mukazi w'omulaba ali mu bintu ayoza otudde butuuzaawo osoma mawulire olaba TV whatever. It's not like oba olaba na mupiira nti gugenda yita toyagala kulaba replay n'ogamba kanzije kale n'ositwala mugamba baby let me help you yoza nga bwennyunguluza. Obuntu obutinitini buno abantu bwe batafuna kuva eri abalala obukola ne bukyusa omuntu ne bumulookinga obulamu bwe bwonna n'abuzimbira ku ggwe n'akusiriwala n'abeera ng'alaba ggwe muntu asaanidde okubeera ng'obeera mu bulamu bwe. Omuntu omuwa ekitiibwa okumpa ekitiibwa tekitegeeza nti no nti olinza okuba kale senda
kitegeeza I respect my husband, mufumbira, mubuuza nfukamidde. Yes, olinza okuba nga byonna obikola naye ng'engeri gy'oyogeramu nange si ya kitiibwa. Oboggola ontwala nga kaana kato olinza okuba omubuuza ofukamidde kituufu. Siri musajja mba neetadde mu kifaananyi kyammwe oyinza ogamba simanya singa musajja siri ndi mukazi. So oyinza okuba omwami w'omubuuza ofukamidde. By the way, I've noticed nkikozesa nnyo but it's because njagala nnyo okweteeka mu kifaananyi ky'oyo gwe manjogerako. So oyinza okuba omwami w'omubuuza ofukamidde naye nga the way you talk to him obeera ng'ayogera n'akaana kaakato ak'emyaka 5. Gwe kino gwono oboggola boggozi oli awo totegeerekeka. Omusajja ddala agenda kuggyawo omukwano gy'oli ng'omuboggolera mu sitayiro ezo. Omukazi agenda kuggyawo laavu gy'oli ye ng'evudde waggwe bw'oba ggwe eba ekuvaawa nga bw'otyo bw'omuyisa bw'otyo bw'oboggola. Yes, you provide everything, omuwa buli kimu ng'omukyala tajjula, naye engeri gy'oyogeramu naye emataringa. Nakugambye dde okuggyawo ebintu bino. Honey, lwaki ebintu bino bikyali wano eno? Nze bimbisabibwe mba mbirabye. There are two different statements naye zitegeeza ekintu kye kimu. Bigambo biri bya njawulo oba omuntu akozesezza statements bbiri ez'enjawulo naye nga tezitegeeza ekintu kye kimu. So you mind how you speak to your partner. Mind how you express yourself ne bw'oba onyiize eri omwagalwawo. Kikulu nnyo ate era kikola amakulu. Expressing gratitude, like okusiima. Bana abantu abamu tetusiima. Omuntu n'obeera n'omuntu n'omukubira essimu n'omugamba baby neetaagayo emitwalo 10 n'agamba kantetenkanye siinaamu naye kantetenkanye. In fact tayina naye kantetenkanye. N'atetenkanye oba aziwewoza oba akoze atya n'aziyiya n'azikuwa. Yadde ne ka thank you. Ye n'atwala ate obudde okukubira nti ssente wazirabye ng'olwo alinze omugambe munnange webala akasente nkalabye. Naye nga yakusindikidde ne message ku WhatsApp, yakusindikiddewo ne screenshot ng'alaga yazewoza bwewozi muntu mulala yazikuforwardingidde oba yazikusindikidde naye n'otagamba ko yadde thank you. Amala kukubira kubuuza oba wazirabye n'olyoka omugamba nazirabye. Oluusi n'omugamba weebale oba oluusi n'otamugamba weebale. Omuntu agoyenga extra mile okusanyusa naye gwe n'omulaga nti kiringa ekimukakatako kikola like you had to do it kati lwaki nkugamba weebale kiba tekinyuma. Sorry. Ekirala gezaako okuyiga omwagalwawo. Abantu abasinga mulina abantu mu mukwano naye temubamanyi. Njagala mukikirize mu kigaane temubamanyi. Olina omuntu naye nga tomutegeererako ddala wabula muli mu relationship mwedeetinga muli bafumbo. Tomanyi by'ayagala, tomanyi bimusanyusa, tomanyi bimunyiiza. Fuba okulaba ng'akadde k'omala ng'onyumya n'omwagalwawo omutegeera. Mukyala wange ki ekimunyiiza? Mukyala wange ki ky'ayagala? Omusajja wange ki ky'asinga okwagala? Omusajja wange ki ekimunyiiza? Bw'omala okumuyiga ate omwagale ebyo by'ayagala okumwagala. Bw'omala okumwagala by'ayagala omwagala olekeraawo oba weewale ebiyinza okumunyiiza. Ddala omuntu we lwaki taakusiriwale? Mpa ensonga nga 3 nga tezifaanagana. Omuntu gw'oyagadde bw'otyo lwaki taakusiriwale unless nga takwagala. Kubanga omuntu buli bw'ogaba omukwano ewantu w'ogugaba nga wakyamu obeera oyiwa nsaano ku mazzi. Oba oyonoona budde bwo. Omuntu oyo ne bw'omwagala ebituufu ne bw'okola byonna byendi okusomesa wano byengenda okumenya mu maaso ne byemmenyi tajja kukyuka kubanga ye takwagala. Omukwano tetugukaka. Gujja bwe guba gwagadde, bwe guba gugaanye guba gugaanye. Ekirala omwagalwawo muweeko ka breathing space. Nze nabagamba nti omuntu okwagala ennyo si kumubeerako mukubira amasimu ga lutentezi kumubuuza n'okubira essimu nga n'ebyokunyumya tetubiina n'olwako ombuuza wamiza amalusu simanya bebi wakoze bwoti n'ombuuza ebiri unnecessary ebinyiiza obunyiiza. Omuntu mwaku space alina obulamu obubwe. Abantu bawe space ekumiisinga. Omwagalwawo mulekeeko akuyoyeeko. So give him space. Bannange omuwala namukwanya ejjo oba wiiki emu emabega naye the girl is all over me. Omusajja yenna akuba essimu naye yes check on her or check on him mu kaseera akatuufu naye ate tomumalaako mirembe kutuuka kulaba nti n'obudde tabuyina like
awulira takyali ye kennyini. Ekirala, gezaako okulaba nti at least muno effort gy'ateeka mu relationship naawe gy'oteekamu. Omusajja bw'akeera ku makya n'akulaga nti akuwa ekitiibwa, tewali kigaana naawe kimuddiza, naawe kimuwe. Omukyala bw'akeera ku makya n'akulaga nti akukwatibwako ekisa, akulumirirwa, naawe omulumirirwe. Omukyala bw'akeera ku makya oba omusajja bw'akeera ku makya n'akulaga nti bw'oba olina obuzibu asobola okugoinga extra mile n'ayeewola ne ssente n'akuwa, lwaki ye waba alina obuzibu tosobola kimukolera? Ekirala, omusajja oba omukazi gezaako okubeera ng'oli understanding. Kiro nno olinza okiraba nga ekipimo naye ate kikuuma nnyo omukwano. Abantu abasinga we are not understanding. Omuntu alinza okugamba nti hani ennaku zino zonna ndi busy. Gwe n'osalawo okucreatinga kintu mu mutwe gwo nti ategeezezza alayika yafunyeyo omuwala omulala ye nga teyali busy nga nkwana, instead of understanding this person. Omuntu alinza okukola ensobi n'omukwata nga alina omuntu gw'abadde afulaatinga naye oba ng'agezaako okwenda. Sigambye ng'ayenda, ng'okwatiddwe mu kikola muleke. Olaba ne gwe nkwatidde mu kikola, I really want to understand you. I want to be in... Nze mbagambe nti nina obuzibu. Njagala nnyo okubeera mu bigere by'omuntu oyo. Njagala kubeera mu bigere by'omubuzi lwaki wakikoze. I want to understand why you did it. Ate bw'oba wakikoze, male neeteeke mu bigere by'omumanye singa mbadde ggwe what would I have done. Okitegera. So tugezeeko okubeera understanding eri abantu baffe kubanga buli muntu at one time afuna obudde obubeera afuna akadde akazibu mu bulamu bwe. Si bya buli lunaku but kijja. Kye ngenda okusembyayo, weewala okwogerera mu busungu. Abantu abasinga obusungu butukositinze ebintu bingi. Mukoze decisions nga mulina obusungu naye ate ne mutazifunamu kubanga tewali kirungi kizivaamu. Byebyo byange mubeere. Yeah.